Rape abasekeredde mwenna balowooza mbu neera it ended in tears nebindeba video njina masawo nga ichuli atukakasa byonna ebituufu ate ye Maama Fiina yatabukidde His Excellency Bobi Wine ate Lumbuye n'aleeta wino we ku Maama Fiina byonna video njina masawo ngena bambi kutuusako full figure atabukidde family ya Asia mukwano yonna ne gye binagwera video zonna mu masawo ngena bazikutuusako naye nga sinabakongerayo badde nkusaba video no jimpere like ate sobola okubanga yeyongerayo era nga nkubaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG ti darling wakola kyama nnyo ddala era nga nawe batena kusubscribinga mukwano bera ngo subscribinga ko na ku notification bell ayi tubere nga bugire tutekayo mukwano gwasika ozifuna naye nga serabidde ababiva organic ononga ko isidegali obutondo okujjanja bateye haja tikalodo nakulombera edduwa bina ebikute ne bikola ki ne bita munnange video jolabawo maaso full figure yabadde atabukidde baganda ba Asia tata wa Asia bonanga babuuza mwali luddawa ng'omwana atawa mwali luddawa ng'omwana bamufaako mulyoke muwoze mbu omwana yafudde butane ebinasingakaawo mu maasawo mbina teedana n'abatanzi anti atabukidde faani we bwamuvumye era nga bw'olengera omanyi nabo tebakyagala kunyigirwa mu ttooke naye ate kansoke nkutuuseeko Lumbuye ng'atuwa windo ku Maama Fiina made nkwongerere ne rape ku mukyala kwe bayita Sylvia Mukando ni ng'obudde bukyale otherwise wankifuwa mukiza munda kubanga Asia olunaku lwe yalya ekijjule wuwo yakirya ng'enaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okutaano 2022 ekijjule ekyo nekyalisiya Asia atandika okufuna enkenyera ng'enaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omwenda 2022 okutuuka nobyo bya juzi mukama lwasazeewo amukokyamukolo omukulu Sb4 yajja ewa Asia namugamba tugenda Masaka Asia namugamba siwulira bulungi yagezako mukakomenda yaddako muna Allah ya kati mukulu mukyala Sylvia Mukando toddamu kumanyira Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulungi wa Uganda Sb4 gano okuwagabwa ensi kimanyi nti omugenzi Christ Nsamba eyali munnamawulire wa Sylvia Mukando eyasooka mwanze nkulabula ensi kimanyi nti Nsamba Christ yali munnamawulire wa Sylvia Mukando eyasooka Sb4 yakuleetwa Maama Fiina yali Christ Nsamba oyo mugenzi gubadde obutwa Maama Fiina weyita Sylvia Mukando okimanyi nti Christ Nsamba yakuleetera Sb4 ng'amaze okuzulwa tuli mwangu wakudiringa naye ekisali lubuto nga wajjanja babindeera amawulire gano oli waddeko gatwala nga wooyagala naye nange ngayinako confirmation nti bindeera yalwala sukaali era bindeera tulipe nyingi z'abadde akola zamukositinga omusala ku kampani ya Uber bw'ava Paris ne Rape yatuuka mu America nga bamusazeeko ku mulimu olwa busentism nekitegeeza nti fame yali etutte bindeeba okusinga omulimu love yamufuukira costly kubanga omuwala gwayagala wa bbeeyi e Uganda omuwala we atambulira mu footsteps za munagana gwe bayita Apia azanya filimu kyakitwala nti amufaanana era amukumpa era amutambuliramu omukazi omuzanyi wa filimu munagana gwe bayita Apia kakati gundi bindeeba kimubeerera very costly okumaintaininga obulamu bwa celebrity w'e Kampala kubanga as Rape kimwetaagisa to show up to live up to her words nti ono ye cocktail ono ye good. So after the trip of Paris when he returned to wajabera yasanga Uber emusazeeko ku mulimu Uber we musalako ku mulimu uliwadde ne bituuka nti Bulaya bbiri wezijja batandika okusala amagezi balabenga bindeeba bamubugulula kuba community z'Ebulaya zisobola okutegeera kyolimu ono omukyala V Brenda oba Verona Brenda n'amuwa omulimu ogwo managing ezimu ku nnyumba ze zino ze bapangisa ezibaamu abakadde kakati omukazi n'abanga amukozeseza ebbanga wabula nga amuyigidde ebbanga ddene naye ne wabadde akola ew'omukazi oyo X yabadde amuleetera eddagala n'emmere wabula nga X ajja naye ng'ali lubuto oli waddembe okwasa esinga story nga wenkikuwadde eno yo kati ino ntuli nkimanyiiko bweti webadde era olw'okuba nga sukaali yamuyitirako yagonda nga bindeeba olwo X we n'atandika okuba nga yamudduukirira yes oli waddembe okwongerayo omugambo
ex wo waddembo kulabirira nga alina olubuto lw'omusajja omulala ebisigadde speculation kyolina omumanya mukazi oyo ali lubuto sinakugamba nti lwabindeeba sinakugamba nti talina kufuna lulala sinagamba nti ex tayinza kulabirira naye nga right now bindeeba yaddayo ewa ex we okumulabira ku bulwadde obumuluma obwa sukaali era embeera ye yaditoliyetinga oluvannyuma lw'okumujja ku mulimu gwe ogw'okuvuga uba bakujjako oluvannyuma lw'olaba nga ennamba yo all the time teba active abadde palisi bamwetaaga vuga muntu genda mu airport uba nemugaba muvubuka onooba tulabira bw'atyo embeera ye neetabukamu ekitabusa embeera ebulaayo yonna biiru kasita omulimu guggwawo biruzi so sigala zijja kati otandika okweyogeza wekka bw'atyo mukulu bindeeba n'abeera nga tali bulungi healthy wise twagala ossaba katonda amukwatireko kubanga obulwadde bwa bulijjo tetwagala abantu baffe batuveeko era twagala atwala eddagala bulungi nnyo tukitwala nti mu nsi laavu yagezaako gwasekerera abamenyeddwa omutima kiri kutuukako kozi everyone kinaakiyitamu mbadde njagala tukwate bulungi mwannyinaffe tube nga tumugunya nti ebyo bibaawo mwenna abalabala ivaani atabanka tubuloke taata w'abaana bo yakulekawo gwe wazaalamu abaana oto olyawuza si yasoose my lord and clear tumanyi twamugamba yagaana owulira era biki atutijjira manye ekibanyiiza olw'okubanga temulina confidence ya rape kijja ku tv nga kinyiridde kigamba binzeeba cocktail perfume bulaaya simanyi sinika binzeeba onaloni binzeeba kyala binzeeba ne bamugamba ku tv eddakiika zigenda weeyanjula amanyi enkuminya bakuuma lubugo nga lubaale mubbe kizibu nnyo okugamba nti omukazi gwenjagala abeera Amerika omusajja gwenjagala simanyi abeera Amerika ezo zonna consolation ku mutima simanyi ndi kadama omukazi namuleka Uganda byakwerimba olina omukazi ate osula wekka olina omukazi osasula rent mu nyumba gy'otabeera olina omukazi ogula amafuta mu mmotoka gy'otabaamu buzibaane bukya nga tomulabye simanyi oli Boston simanyi oli Massachusetts simanyi oli London emmotoka toliimu naye ogigulira amafuta that is fallacy love is blind painful at that but we can still keep on trying on it yes naye gwe okuteeka mu bwongo bw'omusiba y'omukazi wange ali Uganda mbwate nze ndi America omukazi tonnamuzaalamu mbu simanyi mwanjudde naye mulesa Africa olina omwanjula nga visa ziri mu process kuba buli muntu mu Africa mu Europe mu diaspora oba oyagala kufuna kukyana kiika bannange laavu y'omuluzungu enyiiza stop oh my god stop ate ogwe ku muzungu so wait I text my friend hold on opozingira mu midda olukankana okay bannange omuntu abaana abo stop continue oh my god stop painful teri kizibu nga laavu ya muluzungu naye nakyagaba okugwakonaga ai onzita omenya ontuuse onerabiza omugenzi weyantuuka waawe n'olyoka ovuga supid oluganda onzise ofumise onzita onyiwago onzijukiza omugenzi watatuuka onzikiridde n'olyoka ogala wallahi namikka ajja kumpulira